Nkwanirizza nnyo muganda wange gy'osinzira okuba nga totulaba. Oli otya Sseruganda? Tulaba atulengera bannaffe abali ku Big Brother Uganda, bannaffe abali ku Big Brother Uganda ku Instagram, abali ku X that is Twitter, abali ku batugoberera ku social media platforms zaffe mwenna, ne ku TikTok mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulangira owa Kozilum Furniture director gwendi naye. Tubeerawo mpola mpola mu episodes zaffe ezisinga era ayogera nnyo ku baana abo abatambula oba baganda baffe bannyinaffe ne baganda baffe batambula bagenda ebweru. Oba oli awo weewali nnyo asinga okuba ne concern olw'okuba nti jjukira tulina essomero, alina essomero eribangula abavubuka taliiko bamuwala oba mulenzi okuyiga ebyokubajja, y'omu ku basajja abalina furniture omulungi abatuusa ow'ebweru ate n'abakola owa wano ne bamugatta, gwe nojja n'obagamba nti kino kye njagala n'okifuna ne bakitwala. Mulangira nsaba obuzeeyo ku Bannayuganda. Nesiimye okuba nga nzali ku mukutu omunene Big Brother ne muganda wange Jamal kitabo tweyanziza nnyo kusa guno ogwotuwa okuba nga ffe tulina omukutu oguweereza abantu. Tusinzidde ku kitebe kyaffe ekikulu Kozilum Furniture ekitukutwe. Otusinzidde leero. Bitambula bitya? Mpola mpola kati tuli mu kayisanyo k'abaana kudda ku masomero. Buli muzadde essanyu talina. Abasinga bazzeeyo, abantu bali mu kulwana bagende. Nate munaye ekyenjawulo, omukulu w'essomero bamuyita Washian, bamuyita mukulu Kizito Joseph, alina ky'aŋŋambye, n'aŋŋamba nti abazadde ne oba olina omwana nga tolinaamu ssente, bo ng'abamu abakulu b'amasomero baategeera embeera, omwana mutwale, kubanga omwana bwe mubeeza ewaka n'amalawo wiiki esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, oba oyagala oba toyagala tebagenda mukendeereza ku fees olw'okuba owuwa atuuse leeti. Kituufu. Alina bwe kaba kakadde ajja sasula kakadde. Kati akakadde ako kyokka nga wiiki sasatu azikoze azimaze waka azimiisinze. Bwana Jamalu kyensobola okugamba omukulu w'essomero eyo omusanga mukwateko mu ngalo omwebaza. Tulina amasomero gatugamba abaana mubaleete ne banka slip. Ekyo akiwakanyira ddala kubanga yategeera era omukulu w'essomero oyo director wa Shian Primary School liri Lubaga olwa zone. Kati ye akugamba mu kifo ky'okuba nti omwana abeera ewaka, omwana muleete, waliwo n'ekirala ky'agambye nti abaana bwe babeera ewaka bannaabwe baba basoma, naye kati nti omusomesa ayinza okukaluubirizibwa okuddamu n'asomesa omwana oyo yekka yasooka nti ettamu ne weeba eweddeko, okimanyi omwana waaba akoze bubi kyosooka okwekwasa, omusomesa kyasooka okwekwasa agamba wamuleeta leeti ate ttamu ng'eweddeko olw'ekituufu naawe bw'otya ngamba neweyangadde yandikoze bulungi naye ogamba omwana wamuleeta leeti. Naye abazadde tulina kwesiba 5 2 tezikyatunyweza yadde 3. Kuweerera kati si kwangu nnyo, si kwangu n'akatono. Ate kye nalisabye bazadde bannange, omwana muweerereko ky'osobodde, bw'olaba ebintu biganye mulekere muyigirize okubajja, mulekeraawo okulowooza nti emirimu gye tukola gye abataasoma ffe tuli bagaggala kuba tusindika landa. Emirimu gye mukola temumanyi yasoma, yasoma alinda mwezi kufuna miliyoni y'emu n'ekitundu, nze nfuna efumbiro limu ne ndikola mu nnaku 3 nnyo olwokutwala ne nderivalinga ne nfuna emiliyoni. Kati oba osinga ki? Ate kati tulinako n'omuze okugaa nti abakozi ba gavumenti abo abasinga baki obera ebyo boogera wano ogeozo kalina taguli ng'olaba nabo tebalina kukola kwe bakola babba bubbi. Era ndezi nkola alaali buli omu ng'alaba tibituula fumene ndisagaga nampa n'engenda lwakuba nti naffe tulina okusomoozebwa nti abagagga oluusi batuluma nelugaa tubasalira amagezi, naawe tokola finishing kumalayo. Biteekawo n'olifiitinga n'oleka ntaddeko obujji n'omugamba mpa balance oteekako obujji. Bw'amalawo balance ng'oteekako obujji. Bw'atamazeeyo toteekako. Uganda bwetyo bwetambula bya muntu kutegeera munne. Naye nga baana mbaleete tubayigiriza okubajja kijja kutuyamba nannyo ensi yaffe okweyongera okufuna emirimu. Kino kyengezako okulwanyisa eky'abaana, si balwanyisa baleme kgenda bweru, naye ngezaako babulya bakendeeze ku bungi obugenda at least abaana baffe bafume wano nga balina emirimu gye bagenda okukola kuba emirimu gy'omutwe ono gisobola okubeezaawo. Twogereko ku ssomero lyo director, essomero ly'okusomesa
kiki omwana kyetaaga okujja nakyo omwana kyemwetaaza okujja in fact omwana oyo omuzadde nyinza omusaba akakadde emiliyoni y'esente emu bweti buli bbanga ki mpaka lwaliyiga kuba emiliyoni eyo simugamba nti school fees oba kwagenda otoola genda okutola sente alye nga bwayiga just sente zo zinyamba okuddaabiriza mashini zino abaana zebabeera bonoonye kuba omuntu yenna ayiga ayonoona bayigira ku mashini bayigira ku mashini buli kimu kikozesa mashini kati buli kimu kikozesa mashini kati sente zo zituyamba kuddaabiriza mashini ezo n'okugula empya zibabeera bonoonye nezo omwana muyigiriza ate mu myezi 3 ena batandise okufuna ne kasente ng'omuyigiriza akola ki oba okusiba fumbiro oba okusiba wardrope kola cutting list ezo kola emyango kola enzigi furniture yonna owa bulijjo era kati ngenda ku upgradingamu singa tuyambibwa batukulembeze baffe bako bakkakkanya either ku misolo oba ne batuyambako fo nga baagala okukwata mashini eziyigiriza abaana abo nabako batukwate buli tumanyala butya buli tusobola ogoba procedures zetuyitamu okuba nga osobola otuusa mashini ezo tusasudde musolo mungi tutraininga abaana mu bungi kubanze sofa ben training ze kati abaliwo nga bayise emikono gyange basoba 40 basoba 40 webalya wetindayo nejjudde baana tebayise emikono gyange fe gavumenti tusobola okugiyambira ddala ffe netugiyambako training abayinginiya abalungi abenki gavumenti balina kukola ki kati kuba mwagala twagala batuyambe kutukendereza ku misolo ze batujja kuba tuleeta mashini ezo oba singa kisoboka nze n'omusobola otikka konta ya mashini nengireeta nemmanya butya bwensobola okuyambibwa nesasula omusolo guno mpolampola naye nga abaana b'eggwanga bebasoma ng'oli wiringa obasomesa nze ndi wiringa obasomesa emiliyoni y'esente omuzadde gyaleeta eyo mpaka ng'omwana afulumye kuba nze sinoonya bugagga mu basomi bugagga obwange njagala mbukole bukozi bw'afuluma omuyambako kyokkola oba olwo aba asobola okwetandikira bw'afuluma asobola okwetandikira bizinesi yenze omwana we muteera aba agenze kukola nti agenda ne mu kampani nga wansanga n'asaba omulimu ne bamugamba kwata emirimu gya wano kiri kye baagamba nga ta certificate basinga kubuuza experience okoze na kampani ki timbadde nkola nekoze infanity tugirabe bakuwa omulimu katukoyo test tulabe tukolere desk eyo kolekola executive desk tufunye nga bakuwa omulimu nitukitambula nekijja tuyamba okukendeza ku bungi bw'abaana bafuluma ebweru balekerawo okulowooza banoonya mbeera nabo naye ng'olekanga tamanyi nti oba ne bwagenda mu kubajja wagenda kukozirinya asobola okuyimirirawo instead of okukwata emiliyoni 3 agende ebweru bakwata wakati w'5 n'8 okugenda ebweru nenze mwagaza egi ate afuluma akola bifo kyokwata obukadde obutano kwata aka lete wamulangira kuyigiriza okubajja emyezi 3 bamaze okuyigiriza okubajja aba ayize muloko matirio gwayonoona nga tuyiga mashini zetukanika eggwanga ne ligenda mu maaso kozini furniture basangibwa kiwatula enkinda mpozi n'ekitukutwe osobola okubafuna gwayagala mu bungi basuubuza batwala batunda akamu okusingira ddala office furniture wawalala wali office mpozi tulina emukono n'emukono ewantoni ku luguudo olukadde twaguddewo edduuka lya kozini furniture ku lukadde wanta ofuluma mu booti ku mukono guno edduuka oba oliraba tulina edduuka eddala liri soloti oba oyingira soloti town kalina eyo oyingirawo soloti town kalina esooka ku mukono kuliko office ya UR ennene bungi nnyo wansi edduuka olaba gweriko birungi furniture eyo yonna furniture wa kozini omusanga yajjudde furniture ze zimu ku ntebe zetuleeta eyo ntemubeera eyo nga mulowooza ti twala entebe mu ofiisi yo bwoba okooye oyagala kuba omulamu obweyagale menya n'obumulamu yomu kyetuleeta so omulala nja mukulaga mpolampola naye nga furniture gwolaba akolebwa abanafu abakozi mu furniture basembolinga entebe basembolinga emmeeza ate bazikola eza wano era ne bazasembolinga so basobola okubeera nga ate bituyambako genda mu comment section osobola okwogera ne gyoli okola delivery bulungi nnyo tukola delivery wonnawo newabira ku booda nagamba nti ndi wano ku booda wetukubire ng'oliko abalefanja batakutuukeko entebe zonna zoyagala zonna gwe zoyagala meeza ntebe tukuwa package yo nga bwobeera ogisabye kuba ebiseera ebisinga abantu bajja bagala okukola office
ayagala executive desk, ayagala workstation, ayagala zifero cabins ezo, executive chair, yetaaga stacking ezo tezimu kati ngezo, yetaaga ziri waiting chair, kwebityo safe nife not kuparking tukuletera. Sabasebule bannayuganda. Bannayuganda mubeere bulungi, tubaagala nnyo mikwano gyaffe, mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale nnyo n'okuwagira Big Brother. Gye munaakoma otuwagira ffe okufuna amaanyi agogere baweereza obulungi. Baana mbaleete bayige Kozini Furniture weetuli ku lw'abalala. Tusomesa ggwanga. Tweyanze nnyo tweyanze. Akuma takumira mpeera nze Kalyesuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Awangaale. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Kozlin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Kozlin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okulira na Kampala Independent Hospital. Wamwe mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Kozlin Furniture tukubireko nooti 789 nooti 233 9 ne nooti 7 nooti 39 57 57.